Manji genkwetedde olunaku olwaleero ene News Spark Channel feno tugakuwa ngate bwe tugafuna 225 wandisabe Mukama Katonda akuweraavu ngeya Hamza Kossa ne Rema namakula nga woli mukulaba akatambyako munange bano kye batekoze nga tekiriyo ne nawe huwo munange bijja saba Mukama Katonda ate nawe omwami osobola bikolera amukyala wonawo omukyala bunange wobikola ate kirimo sitaani naye nga love bwetyo abwenyuma Rema namakula Kossa ne Hamza bwe batyo no bo webesanyusiza bwe tweyongera mu mawulire amalala nabagamba nti nebigambo bya Tamale Mirundi Junior wobigenderako ennyo oyinza okutomera okitegeero oyinza okutomera kakati ono yavaayo n'abeera ng'ate ayisa mu Mama Fina eggaali webukeeredde wetuwogerera munnange ng'ate yeetonze ono no yeetondedde Mama Fina ku ssimu akatambi keekano na era yangambye mama wamukubira era mama yali ava kalisizo nangamba mama Fina nkubidde wate wayogedde biki kwabali bava bambi kulaba ntana ya taata nengamba mama kansooke mulekemu obusungu busooke bukole ki nseke nnyini nja kumwekubirira nfune olunaku nyendeyo mama mulabe kwafe mama oli munda mu family abatata batu batamanyi era abantu balowooza ati mama nokumanya mbu sikumanyepo munakulabi kitu yes era gwe wamuvuganga n'omutwala mu State House era ne bwe yali mu ddwaliro gwe yasembayo okutumya nungama nti tofaayo mutabani bwe nadda taata nyenda mulaba naye kati mama ebyo kati byawedde era tubadde tuva kukola wano ne Simon nga mama kamukubireko era mama essaawa yonna nja kufunayo enkota y'ettooke nfuneyo nzije mama nkulabe mama naye simanyidde mama lwobeerayo lwakutaano so mama nkukubireko ku lwokutaano nzije ne mama bambi tukubuuzeeko mama byonna bambi so mama neyanziza nnyo mukwano kale mami Junior munange nga tannetonda yasoose kuyisibwamu ggaali ng'ani amuyisaamu eggaali afulu figa jjukira bano baakaddiŋŋana era kati munange omukwano gubasaza mu kabu ano nno katebe ekubire mu studio za Soloti Media twogera ku fulu figa munange ne Senkubuge munange yeesibye ku fulu figa nti ba mikwano fulu figa n'amugamba tetuli ba mikwano tolimba nsi wankubirako mu weekend ne batandika n'okwewalabula mu studio akatambi nno nako katuka kuwe mulekerawo okusujja buno bwana obuvumavuma abantu Tamale lekerawo ovumavuma abantu lekerawo okuvumavuma bano bwefula mbu weetonda Tamale ekyala mwana gwe lekerawo ova ku Mama Fina yatwana ekitawo mu State House kyemuli kyonna as a family mukono gwa Mama Fina yatwala muzayi Mirundi no ojja kuŋŋaano okyokuba naye so what do you mean? Hey, you made up. What are you saying? You are friends now. So what? Ziggy-zaga. Mulina obuzibu ku buntu Ziggy-zaga is not good, right? Nkugamba ekigambo kino. Ziggy-zaga is not good. Osanga mu hoteli nga ndya emmere. Atukola wano, am I your friend? Yes, you are my friend. Ani agambye? You are my boss, but you are not my friend. Wampulizako ku weekend. Nakomadde okuwuliza n'okulaba. Nga tuli wano ku. Is it a true friend? I'm working together. You are my boss, but you're not my friend. What are you saying, a friend? What do you mean of a friend?
Can you explain abantu Lero ngenda kola kigenda kola. Anti mubuzabuza abantu. Njagala okubagamba ekigambo a friend. Neje nade mu church nenchogerako. There are many people abatusanga nga tuli moteri emmere. Noga nsanze wali full figure bana mukwano gwange te kubye ne selfie. Am I your friend? And I'm your friend. Is it true? What is the meaning of a friend? What are you saying? What is the meaning of church causing a friend? Friend ya inakuwa isateda inakola chi. Obadde ki naawe? Mulekerawo tubukiraga makubu muntu agala kozi selfie. Amawulire tugakuwangate bwe tugafuna yensonga lwaki olina okwekumira ku Newspark channel. Kankujukize likinga, subscribinga, leka obaka bwawo mu comment section ate era osobola n'okunyiga akade ka notification. Bwe tweyongerayo munange Frank Gashumba avuddeyo n'ayabya Bobi Wine. Simanyi oba bituufu oba nedda naye akatambi katukakuwe gwe amanyi akyonoobeera nti nate oyogera ku katambi kano. I can authoritatively state and tell and confirm Kyagulanyi 2021 general elections are funded by President Yoweri Museveni. Sente zonna Kyagulanyi ziyakozesa mu Kaluka 2021 zaali ziva mu State House. Zongere n'ekirala na kino nkyogera I can state and tell and confirm buli mubaka wa NUP wa Buganda bamuwa $2.5 okumuyamba kukuuma akalulu ke. Yes, ekyokubiri kino nkyogera ng'era ntya Allah bakola endagaano tontabaalanga sikutabaalanga tewali wa NUP yenna gwe bajja kulemesa kulayira, tewali wa NUP gwe bajja kujjayo mu kalulu. Is a fact. Ekirungi nze ndi mulamu muganda nge Isimaye yafa nabyo madde mbyogera. Kyagulanyi is a project gye baatandika okulwanyisa Dr. Kizza Besigye kubanga Dr. Kizza Besigye was or is the only credible opposition leader in Uganda. Kyovolaba emyaka gino gyonna ena Besigye lwabadde agezaako okwekalasa bamukwata bamusiba Kyagulanyi bamukwatira Arua ne bamutwala eggulu omusango ogwakomawa bagamba nti bamusanga ne mundu gwakomawa yali aseeyo kuripotingayo nzija eruuka gwakomawa gwafa ogwa Buganda Road omusirusiru wali yaddala omugezi tegeera jeno yiwaddeko obujulizi Besigye yekka era kyovola balimu apa prison musibe kaakati kiraga nti ffe twamuwa ssente nze ne bajjeno abalala miliyoni za $5 baazibawera Namweya no baazibawera Kyobe Safari Lodge Munuya district. Yes, Jabazwa ezimu ku party payments. How much money? Wekisoka ka Bobby Kadingo bakiriziganya buli mwaka bamuwa $1 okudefusing okwekalakasa. Kyagulanyi mwamulabyeko ku court martial ngagenzo kulaba Besigye. Kyagulanyi yagenze ko kulaba Besigye mu court martial. Mu abaana bamwenga babayola. NUP bagireta kusanyawo credible position era sebo Saabalwanyi na MK omulimu mwagukola mwebalire ddala kubanga tewakyali opposition kati balina nene gye bakuliyetinze eriwa ejja bajjeno banne mwa Museveni balina endala balina opposition endala gye bakuliyetinze nga yakujja wanyo kusanyizawo ddala kye bayita opposition abantu bagirabenga nga comedy. These are facts. MK byabagamba mazima. Sente bazwayanga mu bikutiya. Sente yobuwa. Musa Babi. Kyagulanyi ne yamujjanjaba mu America. Lwe papoti ngati mulwadde. Genocide. Atoza kindi musabo wano. Okuwulira. Bampulira nze Gashumba, Frank Gashumba. Omuvandimu. Original. Baba wa One man army. I thought badi kulwana kukyusa bukulembeze. Tekiriyo njagala munda geyo opposition mu Uganda bagikulembera abali mu masape nga abaana bano. Mutubuulire lwaki amayi Kyagulanyi yekka yalina amakaago. Mutubuulire bonna okuva ku Baganda be bonna lifestyle gye baliving. Amayumba agagwako ne helicopter. Agagwako ne helicopter. Ge balina kat. Yes. Apartment blocks. Ebizimbe bitabangana nga Diamond. Mwenye mwaniko obukono mbusimanya wa power people power nonsense.
buli muntu akyawanika ekigambo nti people power oli musiru obusiru bwo buwalagale. Mu mawulire amalala munnange ensonga za Pallaso buli lunaku zongera okuba nti nate zitabuka, buli lunaku kyongera okuba nti nate ekimulya. Bavuddeyo ne balyoka bagamba nti Pallaso si gwe mulundi ogusoose okuba nti nalwana, mbu Pallaso alwana mbwera yakubako n'omugenzi radio. Si byaffe nga ba Newspark Channel akatambi kano katubere ngate tukakuwa. Moza radio yali muyimbi gwolabanga omutono oba wamulabanga naye okuva lwe yafa industry yawogoka. Kirizo bagana byatandika bwe bitera Pallaso kumukubakuba. Na Pallaso buzibu ki bwayina naawe muganda wange kyenkugamba nze nkyewuunya ne leero nkyayewuunya ningamba naye Pallaso ankuba kwegamba tekikola ensi yonna it is not there nga Rasta twakamala okukola naawe ebbanga sidene nnyo mu mukwano ogw'ekitalo obusungu wabugyewa olutalo walugyewa bigwa kulwanagana natandika okwevaako natandika okunyiiga nafuna obusungu ku mutima ng'abantu bakoledde birungi tebamusiima bawandikidde ennyimba basembeza ku good life kuba Pallaso yakomawo abaana ne bamwaniriza ne bamuwa oluyimba amaaso n'atutumuka. Nze namuwa oluyimba Full Figure Zunga nalukola mu concert namba semusibiri. Nze namuwa breakthrough nabya nteka mbiyimba yimba nyimba no sense. Gwe Pallaso ina write enyimba oyina write enyimba nga tonjeregerera era bayimba bw'amaanyi badde odwatto yimba ku maamawo. Singa alien skin ye yalumbye Pallaso njagala buli muntu woli okwate statement eno. Singa alien skin n'abavubuka bwe sigamenti alien skin ali perfect naye singa alien skin ye yasituse n'abavubuka be ne balumba makaga Pallaso ndoza mwandi mutemyeko mute ku State Square olaba akola bukorozi ne mutandika okuyayana. Mwani mutade ku State Square mwamuteba kwa mutwe nene sawa ya lero police temuna kye mutugama ngatamuna kwata Pallaso mwakuteba driver be mukutebani lwate mwarestinga Pallaso. Wetogerera munange nga polisi eweze ebigaali by'abayimbi byonna era nga polisi evuddeyo n'eryokagamba nti omuyimbi alina okutambulirwako abantu abatasukanga 6 okitegeera n'omukwano kati ebigaali byonna biwereddwa era nga polisi olunaku olwaleero evuddeyo n'ebeera ng'ate etuwa amawulire eggano akatambi keekano. Omuyimbi yenna atambula n'ekibinja oba n'ebigaali tubakubira omulanga oba tubabulira nti mulekerawo abavubuka abo mubasuule eri mubagobe. Ekisooka erinnya lyamwe lifa. Abavubuka bano oba batambula ne babba ne bakuba abantu bagamba nti abavubuka baani Bonyango bono Alien Skin ba Pallaso nga amanya gakola ki gafa. Kati nga gwe tolaba okukiraba ekyo etwazze ne tugamba nti omuyimbi yenna toteeka okutambula n'ekibinja oba ekigaali. Tumanya nti mwagala security muteeka okutambula n'abantu naye tugambye oteekwa okutambula oba tutaddewo ekkomo kubanga tumanyi mwagala security okubeera n'abantu abatawera okusuka 5 abantu abatasuka 5 nga muno erimu DJ kubanga abayimbi bonna babeera ne DJ yabo manager w'omuyimbi secretary w'omuyimbi treasurer ne security kubanga omuntu omu si gang omuntu omu abantu 5 basobola okukuuma gwe omuntu omu si
10 si kiki singa tunabagwako nga muli mu kigaali fena tujja bayoola tujja basunsula oluvannyuma ani ye DJ ani CDJ ani manager awo bino bijja kugenda mu maaso kasita gwoli eyo ng'olongamba nti nze ngenda kutambula ne abavubuka bange ebigaali bange ebyo bikome bwete tambudde obadde mulabi mulungi walokwekumina ku Newspark channel kankujukiza okuba nti no subscribinga olikinga kw'ossa n'okuleka obubaka bwawo mu comment section kiriza mbeere nga mbuuzaako ku mikwano gyaffe bano wammanga twagala okubuuzaako ku Baby Shana twagala okubuuzaako ku Mariam Nakato twagala okubuuzaako ku Mariam Nabulime twagala okubuuzaako ku Peterson Tracy Charles Kagudde Namutebi Darat esimu Dubai ogamba otya twagala ate okubeera nga tubuuzaako ku Regan ne twagala era okubuuzaako ku Olivia Kisache Gertrude Open Mind ne twagala ate n'okubuuzaako ku Nabosa Belden ne Musa Sendegeya abo ne betusobodde okubeera nga tubuuzaako osobola okuleka obubaka bwawo mu comment section tujja kubeera nga naawe tukubuuzaako mu ngeri ey'enjawulo beera bulungi weeraba